butereevu ku YouTube channel CBS FM Uganda official. Subscribe now ogoberere ebigenda mu maaso wano. Mukunziramu mu kibuuzo kyange ekyasoose Dr. Okonye Okusika omuguwa. Okusika omuguwa kwoyogeddeko okumaze omwezi omulamba wakati wa South Korea ne North Korea ko kuvaawa. Katono nga sinatuuka naawe. North Korea egenza okugezesa ICBM zino. Wabaddewo okuwanyisiganya ebisongovu. America nga egambye nti North Korea yakutte abasirikale ne basindika Russia bayambeko Russia mu lutalo. Era America ne South Korea baga nti abamu ku bano batwaliddwa ne mu ddwaniro yennyini front line eri mu kitundu eky'Okusika. Jukira amagye ga Ukraine geesolosa ne gayingira munda mu ggwanga erya Russia mu kitundu ekyo. Kakati bino bigenza okubaawo ng'ebyo ebigambo biri mu kuyitingana. America ne South Korea baga nti abasirikale North Korea be yasindise basoba mu mutwalo. Ne Russia ebadde ekyafuuse kyesirikidde ku nsonga eyo bone North Korea. Wabula olunaku lw'eggulo mu UN Security Council omubaka wa Russia mu kibiina kya Mwanga Magate Vasily ne Benzia bwe yabadde ayogera ku nsonga eno nga America emaze okugireeta mu ddiro. Jjukira bano bonna bamemba ab'enkalakkalira mu UN Security Council. Nga America enenya Russia ekiga nti kyeri mu kukola ne North Korea kikontana n'obukwakkulizo obuzze buteekebwawo UN Security Council yennyini naddala ku by'okulwanyisa. Togiguza tekuguza. Kati America egamba nti mu nteekateeka eno North Korea ne South Korea gye balimu. Ekisooka North Korea erina ebyokulwanyisa bye yasitwala edda e Russia mu lutalo luno. Kati egasseeko n'abasirikale abasoba mu mutwalo. Ng'era America ega nti amawulire gaabwe ag'obukesi gabalaga kakati ne Russia egenda kuguza tekinologiya aba North Korea agenda okubayambako okwongera okuzimba ebyokulwanyisa omuli ne ICBM n'ebyokulwanyisa ebya nuclear. Jukira UN Security Council yayisa ddo obukwakkulizo obw'enjawulo ku nsonga ezo nga ne Russia mweri era n'ekikkiriza n'ekiwagira. Kati America bwe yakireese omubaka wa Russia w'ekibiina kya Mwanga Magate bino yabiwakanyiza naga nti tebiriimu makulu gonna bulimba obuwedde emirimu bwe tebanasindikako magye mu ggwanga erya North Korea. Naye n'afundikira nga abuuza nti America mu lutalo olugenda mu maaso e Ukraine yo ne banywanyi baayo mu NATO bakutte buli kyakulwanyisa ne babiwa Zelensky. Naye ate bo balaba nga kituufu era tekikontana n'amateeka. Naga nti naye kimwewuunyisa ate Abamerika ne banywanyi baabwe bwe bawulira obulumi nga Russia esazeewo okubaako beekolagana nayo omuli North Korea. Kakati kitegeeza ki kubanga ekibadde mu biwandiiko ebitongole okuva ministry ey'ensonga ez'amawanga amalala e Russia. Russia tekkiriza nti Abakoreya bazze. Era tekkiriza ate tewakana. Kakati ne ambassador naye bwe yafaananyi takkiriza tawakana naye nnyinnyonnyola ye ate kulaganga Abamerika n'aba South Korea kye boogera kituufu. Aga mwe muba musobola okupokera Zelensky ebyokulwanyisa. Nze lwaki North Korea tempa byakulwanyisa? Nze lwaki North Korea tempa basirikale? Era nange lwaki sikwata tekinologiya asobola okugiyambako nayo okwekulaakulanya byokulwanyisa? Nenjimuwa. Esebo. Kakati ku kibuuzo ky'ekirala ky'obuuziza nti embiranye emaze omwezi ogumu etandika etya. Kakati embiranye eyo etandika 11 October omwezi oguwedde. 11 tukyali mu October. 11 mwezi guno gwennyini ogwa October. November atandika lunaku lwanca. Ministry ya North Korea ey'amawanga amalala yafulumya ekiwandiiko ng'enenya government ya South Korea okusindika mu bwengula bwa North Korea. Drones ezo ne zisuula obupapula nga buliko ebiwandiiko
ebiseketerere eggwanga erya North Korea. Jukira North Korea ekimu ku bintu ebigiwunyira ziizi ye muntu yenna okuleeta obubaka oba amawulire agali wabweru wa North Korea. Kwega tebaagala bantu ba North Korea kumanya biri wabweru wa North Korea. Kyekyo nti n'enzikiriza tezikirizibwa ez'ebika byonna. Kwegambe North Korea tosobola kukolerayo programu. Ekyo kitutte nawala nkugambe n'ogamba nti ndi mugoberezi wa Kristo nga ku muliraano gwe bagoberera ndi Muyisiraamu. Ekyo kimenya amateeka e North Korea kubanga bo balina enzikiriza nti jjajja wa North Korea Kim Il-sung agitandika mwana mu 8 buli kyoyagala asobola okukigonjoola ng'omusabye. Jukira n'okutuusa kati taziikibwanga, yateekebwawo mu lujjudde, abantu bajja ne bamulambula n'okumusinza ne bamusinza. Era emabegako eyo waliyo Pastor America yakwatibwa anaasibwa n'okusibwa, yasangibwa nga ze North Korea ng'ali mu kugaba Bayibuli alina baazibwa. Ne firimu engwira tokkirizibwa kuziraba kuba oyinza okubaako by'ozikoppamu. Oyinza okulaba firimu ng'ekulaga nti mu America bagenda kulonda era abantu beesalirawo. Kati abantu batandika okutakula emitwe nti ffe wano kijja kitya nti twali kujajja omwana we kati n'omuzzukulu. Kati byonna tebabikkiriza. Era balina n'ekitongole kiramba minisitule y'ebyamawulire ekivunaanyizibwa kufulumya firimu e North Korea. So gavumenti abantu firimu mulaba za gavumenti n'emizannyo zeekoze si zeeyagala zeekoze ze mulina okulaba. Ne bw'ogenda mu saaluuni waliyo emisono emitongole kw'olina okulonda kubanga otaba ku egyo gw'omulala omusono wagulabawa. Kitegeeza mmwe mubbirira ne mufuna amawulire okuva wabweru wa North Korea. Ekyokulabirako ekira n'amabaluwa tegakkirizibwa kusala. Jukira ensi zino bwe zitabuka naddala olutalo nga luba luseewo mu 5 abantu family ezimu zaasalibwa wakati. Mpinga n'asigala mu North, abaana ne babeera mu South Korea. Kazibwe n'abeera South Korea, muto we n'abeera mu North Korea. Naye tebakkirizibwa yadde kwewandiikira baluwa kuwuliziganya kuba oweri ayinza okubuulira ono ti owaayi eyo kiri kitya kati be tebabikkiriza. Kati bw'oba omaze okufuna ekifaananyi ekyo otegeera lwaki North Korea kigiwunyira ziizi okuwulira nti oleese zi drone ne zisuula ebipapula nga birina bye bigamba abantu. Ekigendererwa kyo ki? Kati ebiseera ebimu abatera okukola enkola eyo be bantu abadduka e North Korea abali mu South Korea nga bazimbyewo ebisinde n'ebigendererwa eby'okusekeeterera North Korea ng'era balina essuubi nti lumu obukulembeze obuli e North Korea buligwa. Kati kibatera okukola mu mbeera ya bulijjo baddira baaluuni ne bazisibako ebipapula ebyogera ku demokulasiya n'ensonga endala babanyigiriza babatyoboola eddembe lyammwe ery'obuntu. Kati baaluuni ezo ne bazita ne zigenda munda mu North Korea era ezanguyira erina abakugu ezo z'ensonga ze babeerako ku nsalo kwanguyira baaluuni ezo bazikwate nga tezinnaba kusuula byezireese. Kati bwe kibeera ku mutendera gw'abantu ba bulijjo naddala abadduka e North Korea tekitera kunyiiza nnyo North Korea. Naye bwe kijjamu drone kiba kisusa abantu ba bulijjo nga kiri mu gavumenti. Era mwanyina wa Kim Jong-un ye mukulembeze w'eggwanga erya North Korea. Kakati ayina mwanyina ambeera ku lusegerero oyinza ogamba mu North Korea olwaleero nti ye namba 2 mu gavumenti Kim Yo-jong. Jukira bano tebalina na bifo bitongole ne Kim Jong-un talina kifo kitongole mu gavumenti ye. Enkulembera ye eringa ya Gaddafi ate Gaddafi yalina kifo ky'ekitongole mu Libya. Kakati na bano ye nfuga gye bafuga talina kifo kitongole naye ng'obuyinza kwe bwetooloolera. Talina kifo kitongole azin tebamuyita kino oba kiri. Si president kifo kyonna nti ne mu kibiina kya Mwanga Magatte. Sipiika wa parliament ya North Korea yakiikirira North Korea nga president mu kibiina kya Mwanga Magatte.
kugamba bakolawo ekintu kyabwe kizibu kyakutegeera strategic ambiguity gentera okwogera ebbulukukira ndoza kumpi mbuli program gye tukola era abantu bangi abatugoberera ebigambo ebyo batandise obikozesa nnyo mbalaba gye babeereyo no ku mutimbagano so kakati bakikola ekyo mu bugenderevu kakati omukyalo Kim Yo Jong ye namba 2 mu buyinza obwaddala mu North Korea ye yayanukula ku drone zino nga zimaze okusuula ebintu era yategeeza nti singa South Korea ekisooka yagamba amawulire ag'ekikesi ku ludda lwabwe gaali gabalaze nti bano si bantu ba bulijjo nga bwe kitera okuba ku bibaaluuni nti bebasindise opapula bino birimu abasirikale ba South Korea nolwekyo naga nti kino kirala nnyo kati kitegeeza gavumenti kuseketerera gavumenti ginnaayo era n'alabula nti singa kiddamu North Korea netegefu okwanukula mu maanyi ageetaagisa kuba kino ekitwalanga kugiseketerera kati mu kusooka gavumenti ya South Korea bino yabyegaana nti tebirinaako nnyo kyemanyi oluvannyuma omuduumizi w'amagye mu ggwanga erya South Korea bwe bamubuuza ku nsonga y'emu yagyegaana ate n'agaana okukkiriza simanyi oba kitegeerekeka tagamba nti siffe twakikoze ate tagamba siffe twakikoze tabikkiriza tabigaana ye muduumizi w'amagye so ekitegeeza nti North Korea yandiba entuufu nti kino si ky'abantu ba bulijjo abatera okusindika baaluuni nga basibyeko opapula kino kirabika gavumenti ya South Korea ekiri mu butereevu naddala engeri omuduumizi w'amagye gye yalema okukyegaanira ddala takikkiriza naye ate takyegaana kakati awo omukyalo oli Kim Yo Jong we yasinziira naga nti singa kiddamu okukolebwa North Korea ejja kwanukula era mu kubalagako mu ngeri gy'eyinza okwanukula waliwo amakubo agaakolebwa nga gasobola okugatta North Korea ne South Korea kuliko olw'ettaka olw'emmotoka n'olw'eggaali y'omukka naye enguudo ezo zimaze ebbanga nga tezikozesebwa kuba tebalina nkolagana naye nga ziri mu mbeera mbi kuba ng'oluguudo bwe lubeerawo nga lumaze emyaka 2 terukozesebwa ampuliriza oyinza okumanya okusiiga ekifaananyi bwe luyinza okufaanana tunulire olw'eggaali y'omukka luno oluyite nalukolongo naye yonna gye luyita n'enfaanana gye lufaanana naye newankubadde lubadde lufaanana bwe rutyo North Korea yazikuba ng'ebalagako ku kyesobola okukola tenga nti kino kankikola okubalaga nti ndi mukambwe nti nsobolera ddala zaayo North Korea naye nezikuba nenga okubalagira ddala nti siina kyembaagalako siinayo na ssuubi nti tulibeerako mu nkolagana ne tuggulawo n'amakubo ng'omuntu ava eno n'adda eri so ekyo North Korea yakikola ng'ega nti kino tukikoze okubalagako so mu bufunze okuddayo ku kibuuzo kyo okusika omuguwa kutandika kutyo naye 11 Oktoba North Korea lwefulumya ekiwandiiko ekivumirira naye nga zo drone zaali zitambudde okumala ennaku